There is something positive in those tweets. The positive thing is that you can see he's concerned about the issues of passion. You remember passion? Tata ali eri awolereza omutabani bannange temumutwala siriyasi anti kale byayogera mulimu ko kale some sense nti muli kwegamba mulimu passion nti mulimu okwagala nti alina omutima ogwagala oba kwegamba agezako kubikkirira. Naye kino ntera okukibagamba bulijjo nti buli muntu awagira wuwe oli ne bwe yeesiiba empitambi bw'osigala okyawagira. Naye nno Muhoozi olwedde ye akyagendera ddala maaso kuba kati bwe tuli yatiisizza dda Ssemujjuŋŋaana nti ddamu oyogera ekigambo n'ekimu gwe ngenda kukwatako omubbi w'enkoko ate nkutte ngenda kukutta buli lw'onoyogera ku kigambo yadde ekimu bwe kiti ng'onjogerako buli kigambo ky'oyogera nga nkwatayo okwo ow'oluganda lwo nga mukwata mu ngeri y'okuwamba. Ebigambo bya General Museveni kansooke mbikuwe kwegamba olabe engeri taata gy'agezaako okubikkirira mutabani we agezaako kumutunda kyanedda byawandiika temubitwala kubeera siriyasi. Omanyi kwegamba oyinza okuba olina ekintu mu mutima naye osirika oyita eno mu underground batugira eri ng'eno just oteekako akamwenyo. Museveni ayogera ku nsonga y'obubaka mutabani we bateeka ku mukutu ogwa X. There is what we call telepathy. Telepathy, when different people think about the same thing at the same time. I had a telepathy something with His Excellency Kagame about Moses' tweets. There is something positive in those tweets. The positive thing is that you can see he's concerned about the issues of passion. You remember passion? He has got passion for this, passion for Tigray. He has got passion for this one, for that one. Okay, that's good, because other people have got other different passions. Other people have got passion for stealing, for tribalism, for easy life. But for him, he has got passion for all these people's causes. But the problem is when, that's why I totally encourage him to be more in contact with His Excellency Kagame about editing. About editing the tweets. The negative point is that you should not always externalize your passions. You may have passions, but keep them inside yourself. Don't externalize them, otherwise you get us into unnecessary problems, like with the Prime Minister of Ethiopia, because he had passionately sent tweets about the Tigray, and this was his personal passion. The Ugandans considered, whether passion or no passion, but considered position was leave the internal affairs of the Tigray, of the Ethiopia, for them to sort them out. So that's the issue he needs to work on, the issue of the tweets, and sometimes the surrounding those tweets. We have discussed all this. He will, I'm sure, sort it out.
So that's why, for me, I'm always relaxed with the children. I give them my opinion, and don't insist on imposing, because you may be suppressing something good, which is better than what you think. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri, ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubotuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 717 98. Sooka otaagenge Minisita Balamu eyavaayo juuzi, omanyi basabukasabuka nnyo mbulw'okubawuliriza ali mu ngeri ya kubeera nga abatisa akagaati kakati ayogera buli kimu. Yavaayo n'awuliriza nti no Twitter baagikola ki, baagihakinga, baakola batya. Wuyo General Museveni alina mu kwogerezeganya na mutabani w'Embu. Mayi Muhoozi alina omutwe omunene, ekyo kyo waliwo omuntu omu eyakyogerako naye yafa katwa, yakyogerako yali Nobo Mayombo. Si ye muntu gw'ogamba n'awulira amangu ekintu ky'omugamba. Yali General Museveni akyogedde awo nti bakyakyogerako bakyayogerezeganya, naye Balamu bamala gabuukira buli kimu. Era ne boogera kati oba essaawa eno atunula atya teri amanyi. Nga bwe nkutegeezezza nti Muhoozi byayogera abeera tasaaga. Ekisooka, Muhoozi okujja okutuuka awo waali, mujjukira ku birthday Kagame yaliko mu State House wali, Museveni n'agamba ng'alabula mbw abali b'enguzi nti naye Muhoozi bw'anajja tagenda kukola ki, tagenda kubazibira ku liiso. Kitegeeza nti already yali ali mu pipeline nga era amanyi wagenda okubeera ng'amuteeka, ekyo nga yakipulaninga dda. Kati essaawa eno waali ali mu kubonaabona nga bonoga nti mbonaabona n'omwana wange yayonooneka, kwegamba yapulira mu kyejo bw'atyo, naye ngezaako kwegamba era okubeera nga muteekawo. Munnange Muhoozi ate kyamulobedde okubeera nga alabula Ssemujju Nganda MP owakira municipality. Yamulabudde munnange obubaka yabuwanditse ku mukutu gwe ogwa X. Yagambye nti Ssemujju Nganda is an unnecessary person in our country. Ssemujju Nganda tugamba ye muntu atalina mugaso gwe tuteetaaga mu ggwanga lyaffe lino. I think we can quite easily kill him as a chicken thief. Ndowooza tusobola okumutta ewatali yadde n'okwesikamu nga omubbi w'enkoko. For him, I need no permission from anybody. Tiseetaaga yadde n'olukusa eri omuntu yenna okumutta. Wano nno Bannayuganda baabulizaawo ekibuuzo nti ekitegeeza bulijjo olukusa alujja waani okutta, alujja waani? Era nga ayongera okubeera ng'atutegeeza obubaka byatadde ku mukutu gwe ogwa Twitter. Muhoozi Kainerugaba agamba nti for now on, every time Ssemujju utters my name anywhere, nti okuva kati bwaddamu okuwulira Ssemujju nga ayogera ku linnya Muhoozi wonna w'abeera ali, I shall arrest his relative. Nti ngenda kukwatayo nga buli wayogera erinnya Muhoozi
ng'akwatayo oluganda lwa Ssemujjuŋŋanda omu. Kati nno obubaka buno nze nnyinza kubuvuunula ntya nti Muhoozi akulaga nti yalina obuyinza obwa waggulu obwenkomeredde, era abantu bonna aboogera ku gavumenti abalaba nga abatalina mugaso mu ggwanga lino abalina okuttibwa. Kwegamba obulamu bw'abantu babulabira ddala kugamba balaba nga ababbi b'enkoko nti mutte. Kwegamba mutte. Mwalaba wano omusajja yali mukazi gwe baakuba essasi, sajja mutte, yagamba mutte, kyategeeza nti mutte. Katambidde akabawaako wano ku Uganda Atalaaju nga abasirikale aba UPDF bali n'omukyala we baali bakuba amasasi ewali omugga, ne bamukuba ne bamutta essasi ewatali kugamba kumutwala mu kkooti baba muwozesa oba ki. Kakati kitegeeza nti Muhoozi teyeetaaga lukusa bonna eri omuntu yenna nti ono mutta oba nedda. Kitegeeza nti kati yasalawo ani afa ani abeera obulamu. Mujjukira General Museveni yagamba nti NRM yesalawo ani afa ani asigalawo. Tinokutta right to kill bakulina. Era mu kugamba nti nno Ssemujjuŋŋanda bw'ayogerako ku kintu kyonna ekikwata ku Muhoozi nti ng'akwatayo oluganda omwo, kitegeeza nti Muhoozi akyagendera ddala mu maaso okukwata aba opposition abo bonna abagezaako kubeera nga boogera ku bintu ebivumaganya oba ebivumirira gavumenti. Tukyabakwata manyi bano boogerera mu ngero, kubanga bw'agamba nti Jesus aba ategeeza kitaawe nti Jesus yaŋŋambye, era General Museveni abakakasiza n'abagamba nti bali mu kubyogerako, ali mu muyigiriza mu ngeri gy'alina okweditingamu tuyitisiza ze editing, obubaka bw'ateeka ku mukutu gwa X abweditinge mbu aleme kweyabya yenna. Mbu biri eby'ekitemu omutima guli ogw'ekitemu agwesigalize ayitenga eno mu underground omukanya kulaba nga babakuba amasasi mukola babatuga babakola batya. Ekyo kyalina okubeera ng'akola ki? Amuyigiriza. Kati waliwo abantu abalina obusungu obw'ettumbiizi nabe mubamanyi. Oyinza okubeera ng'olina mukyala wo alina obusungu batumbiizi oba omwami wo alina obusungu batumbiizi oba oluganda lwo, kwegamba ng'ogasirika. Ebikolwa bisinga okwogera oba ebigambo. Bano bakozesa action era bayita eno mu underground. General Museveni era badde akyogerako nti ye okitegeera asirika n'asirika naye eri mu underground yatukakasa dda. Awo ayita muganda wange n'aseesa emirambo ne gigwa era nga Muhoozi bw'aweera wano tingenda kubadda nja kutta ggwe, kubanga kyakuliddemu kyamanyi ebbanga lyonna, kyakuliddemu kyamanyi. Naye omukulu wuuyo munnange awolereza omutabani. Kino nno ntera okukibagamba mmwe abampuliriza wano ku Uganda Atalaaju nti muwagira abantu abalala ne muleka abammwe be bammwe, nti bali abantu tebasobola kuva mu bantu baabwe. Oli ne bwakola ekibi kitya ne bwatta omuntu ajja kusigala ng'amuwagira, nti abantu abamu nti gwe olowooza nti abantu basobola okuva muntu waabwe basobola muvaamu nga oba 80% n'obutawera. Basobola kumuvaamu 20%, 80% ne bamuwagira. Basobola kumuvaamu just 20 oba 10 oba 5 abantu be. Abasigadde 8 oba ebitundu 8 ku 100 babeera bamuwagira. Ne bw'aba akoze eki basobola n'omukweka ng'assa omuntu. Kakati mmwe mulina obuzibu, mwagala nnyo okutinkiza ebintu ebirala. Abantu abamu be basobola bakwatirwako ekisa be batasobola kubasuubiza kubatta. Naye bano abasajja emyaka gino 40 njagala okubuulira singa tubala mulambo ku mulambo, ne tubala mulambo ku mulambo, sikwogera nti nabukyayi oba kiki oba kusiga bukyayi, naye njagala tubale mulambo ku mulambo. Abantu bameka abafudde mu myaka 40 nga bali abali mu bukadde oba obubiri n'omusobya abaafa mu lutalo olw'ekiyeekera, abo tetubataddeeko. Naye kati waliwo olutalo nga luweddaawo abasirikale, nga buli musirikale yenna eyafa katugeze ng'olutalo lwakaggwa, olutalo lwalwawo okuggwa 1986
wano twalowooza nti luwedde naye ate ne balwa extendinga Northern Uganda n'ewalala kati okuva 1986 nga tuggyeko bali abantu abali mu 2 abaafa n'omusobyo kati tugendera awo tutandika okuba naye nga buli musirikale afa tuteekawo erinnya lye ne region gy'ava. Ekyo kye njagala tukole accountability eyo ojja okutegeerera nti muganda wange atalina mukamwana yeekamwana yekka.